Abalabi baffe aba Express TV tubaagala nnyo babikwano mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tubaaniriza ne ku mulundi omulala ku channel yaffe. Mwebale kutwagala abasubscribinga, abasharinga, abalikinga ne mukomentinga. Tubaagala nnyo Mukama batuweera omukisa. Twabagamba Express tubeera mu bulamu bw'abantu biki bye bayiseemu. Ye bajja batya okukkiriza Yesu okulokoka. Buli omu aba n'olugendo lwe alina Mukama gy'amusinkana. So ne ku mulundi guno tulina mami waffe Mami Annie Senga agenda tweyanjulira tweyongereyo. Senga tukwanirizayo. Amen. Tutandike n'abalabi baffe amanya uzarwawa tutandikira abalabi baffe Experience. Abalabi baffe aba Experience TV tusanyusa okubeera nga mutulaba. Mwebala okubeerako, mwebala okwagala TV eno. Erinnya Annie Agnes Lubega. Namirembe lyali ly'ekika nga nzaalibwa mu Kampala. Nze nzaaliddwa mu Kampala wakati. Ndiwe Kampala, nzaaliddwa Salama Road awo Buziga. Salama awo omwami n'omukyala Yakobo Miro wetuwangaalidde awo. Tuwangaalidde awo wetukulidde batuzaalidde. Kati osomeddeko mu masomero kikwaliyo ba okizeeyo nensomerako Nanganda Primary School. Ekyennaku natuukayo nga njagala nnyo omwana nga asomereko mu ssomero eryo naye nga baalijjawo. Nsomerako St. Peters awo Ensambya ne malire andowooza odi Kampala. ddala maama oli wa wano abaje basomokera Zirwera ne basomoka Zikirira wasomoka waawo wakati awo wakati mu Central. Yes mami, tukwaniza nnyo ku mukutu guno ogenda tujjira olugendo lwo ng'omwana akula ewaka mukula muli mu ddiini ki? Ffe twakula ekyaki ey'Emunyonyo St. Stephen yekyaki eyatulera. Ekyaki eyo mwe tukulidde. Taata waffe yabeera mukubiriza abakristaayo ebbanga ddene nnyo, ng'era omulabirizi gwe neetegereza ennyo Misayiri Kawuma nga bwe lwajja okusaako emikono ebiseera ebisinga ng'alya nawaka ewaka ewaffe. Tukulidde mu kkanisa omwo yeetuleze yeetukuzizza nga tuli bakristaayo. Sunday school paka bitandika okuyimba mu kwaya wetukula bwe tutyo. Kati mami okulaba otyo ojja otya oveeyo yingire eno ewaffe? Kaakati ensonga eyasinga okunjigyayo ennyo ngera bwe nkuba nti omulabirizi yalyanga waka ewaffe naye nga tulinayo akayumba eyo emmanju nga taata atugamba ebya Kayisaali bya Kayisaali. Kakati omulabirizi tebereza eno yabanga yakamala okulya bwati bamusiibula nga babagamba mugere mukume omuliro mu kayumba kali. Era nzijukira ebiseera by'olutalo nga tuziika Salaama awo ewaffe Luweero waliyo olutalo, naye abatamiivu nga bwe bamanyi bwe bajjanga okuziika nga bagamba Muzeeyi Miro waliwo akayumba ke tutategedde, waliwo nga bakalaba. Kakati nkuze nkoye ebintu bino nga bwe nakubuulira bye twalimu ebya sitaani, nendabira ddala nga waliwo ekintu ekyo bo. Era olwaleero kati ffe tetwabya nnyimbe mu Church of Uganda omulabirizi ajja omwawule n'asabira n'omusika ng'ali n'olubugo lwe, era ne batuula ne balya bonna. Ffe ate ffe kye tutakola. Ngenza okulaba nga waliwo ebintu ebikontana nze bwe nalokoka. Kati ojja otyawo okulokoka? Walinga ogendako mu balokole wabawuliranga kyali kiki?
nze Katonda yannyini ye yanneeyitira kubanga era nze nali mulabe w'abalokole nga mbavumira ddala. Akuyita atya? Naye nze lunaku lumu nga ndi mu kisenge kyange nfumbiddwa ndi wa mwami wange Makingi, tubadde tubeera n'omwami wange. Mba ndi mu kisenge kyange sanga 9 ogw'ekiro ne mpulira eddoboozi erimpita. Yampita emirundi 3. na mirembe mulokoke. Naye bw'otaalokoke Lubaale taggwa, ne bwe mulikola mutya temugenda kutereeza Lubaale. Kati Lubaale ye mwali mugezezaako omutereeza? Lubaale era nga ffe tutambudde mu masabo mangi nnyo nga tuzunze. Taata waffe abaana bwe babimuyingizamu omusajja yali wa Katonda ne maama. Naye ekintu ekyo nkyadivayizinga nnyo abazadde nti bw'obeera n'abaana bo kirungi okuze Mukama, abaana babeerako okuyitibwa kwa Katonda. Naye omwana oyo bw'otafayo okusabira kuyitibwa okuli ku bulamu bwe, Sitaani ng'akukozesa. Kati Mukama yali yatulonda mu famire omwo, naye Sitaani n'akikozesa kuba abazadde tebakisabira. Kati twatandika nga mukulu wange oyo gwe nasikira agendanga afuna obuzibu oba ku mirimu ng'eyo mu maka, n'atandika era ng'emikwano bwejja kutwaleko wano waliwo omusawo. Atandika mpola agenda oguleyo ekibbo nakiteeke mu nju n'akambe n'obisaawo n'ofukamiranga jjajja munnange oyagala nkuweereze bumulirako wano, ekivaamu ne bagamba ogule olubugo. Jjajja ne bamwambaza okugamba oluusi abamu batyo bireeta awaka, agendanga n'abyambaliramu eri ew'omusamize. N'emmindi bw'aba afuuwa emmindi agenda agifuuyiramu wali ew'omusamize n'addeeka. Era omulaba ssaawa 6 ate bakwata obudde n'adduka oba ku lusozi n'agenda n'afuuwa emmindi. Bw'aba tamanyi nagifuuwa bamanyi n'okusasula ababafuuyira, ne bamufuuyira emmindi mu budde bwayo. Naye ogenda okula nga bakuga nti nneeno jjajja yeetaaga weefuuyire gwe wennyini emmindi. Jjajja agenda akula. Eyatandika empola ekivaamu nga bakugamba munnange leetayo akakoko, munnange jjajja ayagala nkoko, ayagala ku kasaayi, n'oleeta akakoko ne bakasala. Kakati mami ebyo byonna mubikola mukulidde maka ga Kristaayo. Abazadde tebabimanyiiko. Abazadde baagamba mwe mugende kubanga ffe jjajja waffe yali mu Malaki, n'ajjawo ebyomuzizo byonna mu kika, n'abijjawo wadde kwalula abaana byonna n'abijjawo n'abigaana. Kati kaakati abaana batandika okubikomyawo. Abantu ababadde mu kyaki baana ne batandise obbisa. Kati munnange ekyavaamu nti muzimbeewo akayumba akatono mu biwummulizo omwo, omwezi bwe guboneka genda ng'oyambalamu mu lubugo, ng'oyita jjajja ng'atuula ng'alamula abantu be, ng'oddayo tugenda tuli. Ekyavaamu nga bamugamba mukulu wange nti jjajja ayagala kutandika kukola ku bantu bajje nga abakoleko. Ebyo byonna mubikoze mumuwadde kasaayi? Enkoko muzisaze, embuzi muzisaze. Yakola mu banka. Tebereza banka eyo bagiyitanga Greenleaf Bank, emabega wa Bank of Uganda awo. Bakati banka kyeriwo erinnya baalikyusa. Awo yakoleranga nga mukazi mugezi nnyo, be bamu abasooka okukola ku kompyuta wano mu Uganda. Kati baleese kompyuta yalina okuzisomesa abakozi bonna ab'omu banka. Awo ebintu we bitabukira. Sitaani ayagala amutwale aweereze agenda akole. Ate eno bakama be bamuyitaga mulimu. Era kyabawaliriza olwo bamututte mu kyalo, bazimbye ekiggwa ky'ekika, bamututte ali eyo. Bajja bakama be ne beegayirira taata waffe ng'ate ye driver mu Bank of Uganda. Bamwegayiridde muzeeyi tutwale teokuloyi, babadde atendeka babadde tebannaba kumanya
bamaliriza bannange alina emirimu emirala gyakola nti tutwale ne bagenda mu ssabo ne beegayirira katono nnyo mami kati taata naye yakkiriza naye nakiyingira kubanga era n'okugenda okuzimba essabo omusajja atu yasooka tuwa muggo ne maama n'awaayo akambe naye byatuuka ng'olwo beesitulira okujjawako okutongoza essabo eryo olwo nga nsonga kinyezo ezibajja mu kyaki bayimbe ate babagamba omwana ono agenda kufa ng'ate atuweereza ajja kufa olw'omwana bagamba omwana obutafa katuyingire tubikole bigwe kozi biranda nange abakama be bajja nga beegayirira emizimu ne bafukamira mu ssabo nga babagamba mumutwala naye takwata ku kintu ky'omuzungu n'ekyo n'ekimu ate nga kyebamwagaza kati agenda mu byuma muli naye n'omutwe ne bwegumuma talina kumira ddagala talina kukola kyebyabazungu kiye kati engeri gye bamukozesa ennyo yasiiba mu kompyuta ennaku 2 olunaku olwokubiri n'akaaba omutwe n'akomawo waka bannanga omutwe gunzita badduka mangu mwanyinaffe yaliwo ne bagula panado bamuwa panado ebintu ne bitabuka ate babagamikire kakana nga bamututte ekiro ekyo olutalo lwaliwo emmotoka bagenza okugula amafuta bateekemu omwana yaleeta parafiini ate bagiyiyemu parafiini kwegamba waaliwo okuziyizibwa omutwala mu ddwaliro naye ne balwana okukakana taata bamutuukako nti looli bamuwadde ekitanda ensambya n'agamba munzise talina gendayo sajja atwera yavumutwala mulago mumumpe kumbayagala muzeemu koza amutwala mu ssabo ng'amuvuga ekiro ekyo ng'amutuusaayo mu ssabo ng'abeerayo naye wegambira nti sitaani ne bwomuweereza kubanga mukulu wange lyeyaweereza sitaani yayimbanga nti wonyomera sula mu njuye akanyomonyoomo bwe ndimutta ndikwata mulala era yamala n'amutta ate ng'aweereza ng'abadde amuweereza n'amala n'amutta era ekiro ekyo bantuulya nti akwetaaga era bwe natuuka yali omutwe agusibye nga takyayogera n'ankwata mu ngalo bw'ati kuba bukya n'akutuka kati nze ne musikira ebyo byonna ebibadde ku ye ne bidda ku nze kati katonanyumami okuddako emabega akutuka ati alina bye yasoolya yakozesa ebintu by'abazungu bye bamugaanya egamba teyasimattukawaabo ate batubuulira oluvannyuma kubanga oyo mwanyinaffe yalina emmotoka yali mu adiventi bwe yali abeera kati mbu baamutwala n'ayatulako ku bulokozi yayatulako ku bulokozi kuno okugulu kusimbye eno mu kkanisa tubimanya luvannyuma ng'amaze okufa okuli eno mu ssabo keyakyukira ddala mulundi gumu kati ekyo nze kyekinywezezza namanya oli ekyamuleetera obuzibu teyavaayo lumu teyakola bawutaani wabula yaddira okugulu okumu bayibuli nga bweyogera nti okuguma tobugumonyogoga tonyogoga ndikusesema kama namusesema bakwasizza ntandise emizimu negiwubanza nga nze ndiko regioni kubanga n'ebimu ebitaali kwoli byeyongera ku nze tewali kugaana ate olaba oli afudde kati entiisa eryawo nakkiriza nensooka omwami gwe nayina n'afa n'abaana 2 awo neŋŋonda eweereza naye mu process awo nga mbiweereza we nafunira omwami ono gwe nina kati netwanjula nantwala akati obwonze ngikuttemu bazimbye ekiguwa ky'ekika era kika kiramba era nga bwe nkuloota nga wafudde kiba era bambuuzanga jjajja yagambye eki nga buli kimu nkibabuulira nalabye kino nakino nakino baŋŋambye kino gwe bagambye kino ati ng'obijjawo ebyo manuwa walina ngeri gye weewangayo ey'enjawulo bifuna kubanga
n'osula wansi weebikka ku lubugo luli olwa jjajja ayogere obeera weebakiridde n'omubuuza nga bw'onoolaba omulokole nti yagenze kunoonya mukama obuuza jjajja munnange jjajja oyagala tukole tutya oyagala abazzukulu bakole batya nga bakuwa instructions nembeera mweyo embeera ekyo enzirayo mufuna obusente bwammwe ami n'abukuwa n'osiba ku kaviiri akalungi jjajja n'alyoka ajja n'agamba ffe tetulyagala omutwe guyinza okukuluma muzirika okudde nguno enviiri bazisaze dda n'ejjirita abaziggyeko bakumwedde munoono ofunye ebisukko oddayo nga weebikkirira butambaala ku mutwe yabadde asibye enviiri abalabi baffe tubakulisaayo nnyo mu birango ku biko eyo mwe bali kubeerako mwe bali kwekuumira ku mukutu tukyagenda mu maaso ne mami waffe Ani nga atuwa experience ye oba olugendo lwe mami twakuumuddemu wali nga bakwasiza obukulu otandise emirimu kaakati tandise ate nze nayitawo nenkubisaamu mu byoli eyakola kubanga olwo bazimbye ekiggwa ky'ekika naye nga nze nkikulira tutuula ne zivuga lubaale tumumaliriza bamusalidde bamukoze tuwanze amayembe g'ekika tulinnya eddaala paka ku bisambu ate misambu era abazadde abo we mbaweera ennyo amagezi emanya mwegendereza amannya ge mutuuma abaana kubanga nze ng'olwo ekimbonyabonya linnya ogende simanyi osamirira omusambu ogw'omukulu nnyo ogende ogunone bakutwala ne bakulaga omusambu ogwo weguwa okuli mu kibira oba ku lusozi n'ogenda weebakayo okukime nekukuwa instructions byonna buli kimu olyoka mujja ne mukukolera embaga ne mukuyingiza mu kika naye bw'okola embaga eyo nga tolina omwami wo n'atajja kizibu okubeera mu bufumbo omwami ono balina omwanjulayo nti bwe mujjanga bannange omuntu ono mufumbo ono ye mwami we n'abaana bo bonna babaleeta ne banjula naye bwe batabanjulayo bisobola okubatta bonna ne gibamalawo kati wamala okuleeta mu kika kati bakutwala prosesi mpanvu bakutwala ku lusozi eyo nga webagane nti kasana eyo okyamira kasana awo onotera otuuka eruweero noddeyo mu kireku kati mu kireku wali bwe bakutendekeranga akuwalusi gye bakutikkirira kati kireku gye batutwalanga ne bakulaga musambwa gwatuukira wano olina okujja n'ojjawaawo obuyinza bwabwo ne mukutwala mu kika ekitegeeza bwe mugudde eyi tegusigala guba guvuddeyo nga oluguyingidde mu kika omusambwa gwa kika kyammwe bwe batyo ndowooza n'abedda bwe babireetanga ebintu ku kika bwe batyo kubanga nalabira ku misambu egyo nga bakutwala ne bannanga abazadde bakutwalanga ku lusozi mu kibira teriyo muntu yenna watugambye wali mufumbo omwami omusiibula naye omusiibula bulungi era omwami wange yafuna liivu kuba nalina akajja omwana ku mabeere
n'afuna liivu n'asigaza abaana asigala ng'alabirira abaana awaka n'eŋŋenda kubanga taata yali abimunnyonnyodde ate nga musajja twamaze okwanjula tewakyali kyakkola tuzadde abaana n'agamba kangume kuba bamugamba gwe bw'omukkirizanga najja temujja kufuna buzibu bwonna naye ekizibu kyamugaana nagamba nti ogendawo okolabye wammwe bambi ye omwami wange waabwe teririiyo era bo bakatuliki omukola ogubaayo bafaaza basisita kulaba tabimanyi kati musajja wattu ntuuka ku lunaku olw'okunjijja ku lusozi lw'okola embaga olwomalayo ennaku kati okwewaayo kwe weewaayo kwe kutwanguyiza kubanga era waliwo bannaffe be twagenda nabo twakuŋŋaanirangamu kati olwaleera wali muganzi lwassa we walinga Jubilee Park awo we twakuŋŋaaniranga emmotoka ne zitujjawo zitutwale ab'ekika ng'abasamize eyo yalinga y'abasajja ssubi mwagendanga abasamize baalinga awo nga Jubilee Park abasamize be baalinga awo nga balina embuga zaabwe genda bwakolako n'agamba jjajjawe yeetaaga kuzimbira ssabo yeetaaga kukolera kiggwa kya kika nga bajja babikola kakati tutuuse ku prosesi ya misambwa tugende tulona omusambwa ogwo musambwa mukulu nnyo mu kika kyammwe mukwetaaga balinga bakutwala omusambwa bakuwa instructions yes mami ng'emisambwa gikuwa ebiragiro oluvaayo kati okwewaayo okwennyo wagendanga bakutwalanga n'ekitole kyakabaani bakukumira ekyo tenakutwala n'ebbaati ebbaati lyakubikka kyoto kiri tekirina kuzikira tekizikira ogenda n'ekiveera oyingira mu kiveera kiri bwe kino ositama ku jjinja wadde ekiro wadde emisana enkuba n'etonya tolina kuva ku kyoto oyingira muli mu kiveera bwoti nga basalawo bati ekituli kyanyeenoosiza n'ositama bwoti nga webissa olugolwo kubanga engoye bazikuggyako osigaza lugolwo lwebikka ne lwoyambala basisiriza muzigo muganda ate nno nayo kusiiba tosobola kwogera na misambwa muvudde no n'emmere eyo olina okusiiba emmere enamala okukamukamu olyokoogera nakyo kakati nga kulina okujja kati okuba nti ffe twalinanga ku ssente emmamba omwami oyo Ssebujja yalina abakyala bana naye nga bambi banaku omwana embeera nga si nnungi nnyo naye kati twagendanga n'ebintu tubagulira bugoye y'omuwino obw'abaana abakyala tubawa ku ngoye twabaleeteranga sukaali ekitegeeza mami eri gy'ogenda mubanga abalinayo obubaka wammwe wammamba olina gwosangayo nedda kati gwe mubaka gwe batutteyo mubaka w'ekika ano gwe mwaguliranga ebintu bano abakyala booli batubbire ku bigezo tukola tutya okuyanguyibwa babeeranga nabe abakyala be nga bali awo ku lusozi abeera nabo kakati omukyala ng'ofuna akadde n'ogenda otuula naye mbuliraako bandeese nkole ntya kakati nga bebatubbira ku bigezo nagamba weeweeyo nnyo kati ng'okwewaayo weewaayo otya kuseesaamu nnyo kati olaba nga gweraabo ekyova olaba nze kinnyambye kye kinnyambye okwanguwa kubanga mbikompeyalinga omuntu agenda ng'agenze kunoonya mukama essimu ng'ekweri amasimu bagatujjangako oba wakagamba munnange mukama nzize omwoyo omutukuvu essimu neevuga nosooka okwata essimu alo enkumanyi manyi sente zo nja zikuwa nawe tontawaanya tomalaako mirembe oba omuvumye n'omuvuma weeyawuddeko ama Yesu nkomyewo omwoyo omutukuvu nkomyewo kwegamba obanga ali muzanyi so nga bali abantu balina entiisa bali balina bwogenda nti ogenze kunoonya jjajjawo paka ng'omaze omufuna kaakati okwewaayo okwo
meditation yonna neeba ku kiri bw'oteekako buli kaseera akabaani nga munange jjajja nzize munange toneeyanjulira mu bubi neeyanjulira gira mu kifaananyi kya muntu ondage ennyambala entya ombuulire kiri ekyomuzizo ku kyoto kyo kwegamba byonna najja n'abikugamba kwegamba intercession gye tukola mu church nabo baalina gye baali sitaani yabikoppa eno wa Katonda naye ate bo ne babikola mu maanyi ne batusinga fe abaana ba Katonda tuzannyira mu Katonda tuzannya naye ate bo ne baba b'amaanyi weebale nnyo kati ovaayo otya eyo mwana okuvaayo kyolelwako wali nti olunaku lwe bakusiibula yajja amaze okulabika kaakati omukyalo ono nze era yayambampa ku magezi ne baŋŋamba kati jjajja bwamala okulaga otunnyonnyola nti neeyo gy'okoma okwewaayo gy'okoma okulabikirwa ennyo oba n'okutumuka amangu kati okwewaayo okwo yemana omusanga butigwangu amangu okujja nabwo gulaba walaba nga weewaddeyo kati kakakabaani kumakya ku ssaawa 5 ku ssaawa 7 jjajja munange neeraga toneeragira mu ngeri etiisa neeragira mu kifaananyi kya muntu ondage byoyagala ombuulire bwoyagala nyambale nga bujja nga bubikulaga kati era bwoba otuusizza kati ekyasinga okuntiisa ku kyoto okwo nga nkyali ku kyoto eyatutwalanga bamuyitanga basajja ssubi baali bakakola embaga ya Nnambi ate no yali yamwanyina omusambwa gwa Nnambi era nga nabo bamuyingize mu kika kati yagisobya kati emisambwa gituula ku kyoto kyange nga njiwulira kubanga ekyoto kino ekiwabanga weebase ne zibanga ezikendeera ng'owulira akusika bwati akagere nga kugamba ekyoto osituka ng'oseesaamu naye kati kwolwo nawulira bulungi nnyo emisambwa gyeyita Naalongo bannange mwanguweeko ne bajja Ssaalongo ate musikatiddewa tugire obudde bugenze saamwenda ogw'ekiro munange kagiteekawo ng'owulira gisitula ebisiki naye nga tosobola kutunulayo naawe otya teekawo ebisiki ne bayitolola ekyoto ne batandika okuteesa ekyanneewuunyisa oyo musajja musiige yakuumanga ku Walusi yalimu mu lukiiko nga bamubuuza musiige naawe n'obeerawo n'olaba nga basajja ssubi asobya embaga ya Nnambi nga bye twamugamba si byakoze n'osirika okuba yali mukadde n'agamba munnange namugambanga naye munnange nga nyooma ng'agamba nti ye byakoze bijja kukola fe tebatusalirawo ekyo tusazeewo kye kirina okukolebwa kakati munnange nga gigamba gyonna nga gisalawo tumutte afe tetwagala tumanyira tukozesa omuntu anaatusobola otubuulira omu n'abuuza nti Kanaalongo kakasike nga katonya kijjakawo omusajja omulala kati Naalongo naye mukyala we naye yabijjanga bwe yalinga abirimu era baakolanga n'omwami baga nti Naalongo akyali mwana muto era yagezaako omuwabula naye n'amunyooma tujja mufunira omusajja omulala kiiko ne lwabuka nga basazeewo okumutta era naye basalirawo ku kyoto kyange kati enkeera ne bajja nga balina be baleese Naalongo ajja mbuuza bajjajja bayogera biki eno mugamba nno munnange ekyabaddewo kyekino bwekiti nagamba naku wabuuliddeko nti nedda natukanaano na Ssaalongo ebbaawe nendimugamba n'akoteka omutwe era ekyavamu n'agamba tewali kyakoleba abasazeewo era bwe twatumawo zaali wiikisi 2 bagenda okulina tubasatu essubi mulwadde naye amabwa mukamwa paka eno gyafulumira talya tanywa
bamuwa ekitanda ensambya era enkeera ne batula era nga mmwe abaliyo temutyalinga ne bano abantu betuweereza abatasiima kati olwo weeyongera nti okugamba kati kankole buli kye baŋŋambye neme kufa ng'oli kati ne tubeerawo nga tuweereza ye munnange ekyatuuka ekiseera neddoboozi eryo nga limpita ng'ebintu bintamya amaka gatamukadda era ng'omwami wange ng'akolera Jinja nti bamuwadde transfer yayingirangawo kati olwo nga batuwadde buli Lwakutaano Mukaaga Sande okubeera ku Kyoto Salama ate nze ntuulira kaakati nga bannange bagenda Lwakuna aya Lwakutaano kati omwami ajja Lwamukaaga kiro kati yakusanga ng'oli ku getiseeti yange yamuwadde eddagala liri amazibu gaago saawa nga 2 ez'ekiro asigaza abaana be kakati ate naye ku Mande nina kulinnya emmotoka esooka ku saa 11 musanga naye amaze okwambala kino sente ziizo omwami yalaba nga kimuyitiriddeko nafunayo omukyalo omulala ate ekyo kyekyannumanga nga tebasobodde namuziyiza afunye omukazi nga ne bw'omusaba 10 ng'akugamba nti sikyalina kyongasa oweereza beewamubako n'ebiseera ebyakapapula k'emitwalo 2 kaali kafu ng'omuntu ayinza okuwa emitwalo 2 otambula omaleko ekyalo onoonya kyenja akuweeko 10 ezo omukazi wattuva olaba asibye akaviiri n'omwegayirira akakwate bulungi bwakajjamu naawe osibe akakatoli katungiridde n'akakula kyokka ng'ebigo bwe bituula ku gwe bwe bikunya gwe giteekako amateeka ala wesiige kaziga akawunya akalungi kitulutwesiige gamba bo babeera ku standby obanga musibe toyina ddembe kyokka biweereza naye nga toyina ddembe nga tebikuwadde ddembe ekizigo ky'onookigula kiwunya akawoowo jjajja n'atuula ku lugigula nga biki byatwesiigira kebera mu nsawo yo bijjemu kati ogenda obisuule mu kaabuyonjo ogenda okudda engulunga ebizigo byo babisudde wasonza akasente kuba ka pafyumu enviiri bazikolokose n'otungisa akagoyeko k'oyagala nti tajja kwetwambalira twagala yambale bwati kwegamba ng'oli mu buddu obw'ekika ekyawaggulu waliwo olunaku olumu olwasinga okunyuma olwo lunaku lwe tuwanga amayembe g'ekika tumazeeyo eri okuwanga eri ku lusozi kati tugaleeta tugayingize mu kigwa ky'ekika taata waffe yali mujaasi mukulu kajja twalina olubuto eno pisita eri wano ina ne babodegaadi era nga tuli nabo kati ennaku 2 asula atuula yali amanyi bwe tunaatuuka netugayingiza mu kika ekiro tunebakaku agenda okuwulira nti azirina kusula nga zivuga mugaleesa ate nebaka kati neyeekanya ng'omuntu nagamba omuntu ye teyebakeko awumuleko